we nakoma otegeera awo nenfa ebyaddala nengwa wansi kati ngenda okulira abantu mubaka gwandi nga boogera Lioni tofa soja beera kolerere omwana waliwo akaana kali katototo kajja mu nnyumba mu kuyingira mu nnyumba ne katuukira wendi kati we katuukira wendi ne kagamba Lioni konze wanji ne kangamba nga kitalo nempunga we kangamba nga kitalo nempunga neva mu katanda nembuuka nitandika okupapalawo mu nnyumba mama nangamba tobadde ki nengoma ekimpapaza ati mukadde yangamba nti omuntu wafa omwoyo gwe guvaamu ne guddawa ne gudde emabbali omuzimu mulambo gwe ne gukola ki ombiri gusigala awo kati akana bwe kajja ne kangamba Lioni nga kitalo obwongo bwangamba kimu nafudde dda ze nalowooza ntwedde maze okukola ki okufa kati we nabuuka mu katanda nga magamaga nga nnonya mulambo gwange guliwa balise kitabaawo nga bawandiise ono simalise 100 ono 2 kati ebe nona nga bindagira ddala nfudde n'amabugo gago bagakola ki sente zaali zaaki za kunnongoosa bayisizzamu olwo ekitabo gwalowooza omuzimu guli mu kulaba aha nalowooza omuzimu we guli mu kulaba amabugo awo kati nesooka mbakuŋŋaanya bayitayitamu nengamba sindika nenga ndi mu kunoonya mulambo gwange guliriddawa nenga buli gwensindika njagala aveewo ndabo omulambo we guli nentuukako ne mu kisenge nnoonya muki nnoonya mulambo Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Gwego kitanatuukako toweeyibaala gwabiwulira tobiwakanya ebiseera ebisinga ffenna bimala tutuukako ne tukkiriza nti bituufu wadde nga omulimu gwa MR Live Meeting Club on Live gwe guno wano ffe Katonda yatutuma kukoowolawo kugendawo kujjawo kinyusi omwana waffe mu nsi yaffe ey'enkya ne mu yaakaakati abeeko ne kyabiyigamu Katonda ye nannyini bulamu ng'era bw'ali nti ye nannyini bibira amayanja n'okujjulwa kwabyo byonna yamanyi waateeka awo omwoyo nga tuvudde mu bulamu bw'ensi era yamanyi amafuta ge yawa ba Matthew ba Timothy ba Yeremiya n'abalala agaga abawandiikisa Bayibuli n'okutuuka kati ng'ekyavaamu ebigambo ebiwooma ng'omubisi gw'enjuki. Nze nzikiriza nti nga bwe yakutuma okwagala banno nange bwe yantuma buli kadde okugenda gye bali mbeeko ne kyenjigyawo nkikuleetere nkuyambeko okuyiga n'okugumya. Mu biseera nga bina kati abagawe kaba kangi nze nzikiriza nti bw'onywerera ku maviivi ku ssaala ne ku Katondawo byonna bimala ne biyita. Tuyita mu kutulugunyizibwa okw'obwongo omwoyo n'omubiri naye byonna Katonda waffe yamanyi lwaki olwayo tubiyitamu bwe tumusaba ne tumwesiga ajja bitwala. Eyawonya Laazaalo amagombe eyayambusa Kristo ku musaalaba ate n'amuzuukiza olw'omukwano gwe yalina gy'ali n'amaanyi ge yamuwa Katonda waffe. Naawe bw'atyo bw'agenda okujja mu bulamu bwo nga yeesimbye bwantoogo akuwanguze buli ky'oyitamu. Rimasamu ng'emanyi oba Meeting Club Bongo La Bongo Charity Foundation yentuma wano tuli mu Village Basket gw'alina kyonna ky'olina campaign eno egenda kuba etambula omwaka mulamba mwaka ku mwaka. Village Basket idea eno eriwo eti nti tukooye okulaba abantu abookya ebintu byatakozesa
abantu abookya engoye omuzimu ogwokwokya engoye ogwokwokya amafiriji n'omusanga oli ng'ayokyeza entebe n'omusanga ayokyeza emifaliso amasuuka tugukutula kuba Katonda si kyatwagaza ekyo. Gwalina ekintu kyonna ky'otakozesa ku namba zaffe z'essimu eziyitawo tukubireko tujje tubipiikinge. Ffe tukyalira abanaku, tukyalira ababyetaaga, tukyalira bannaffe nga ekyo kyokka kye yeetaaga obulamu butambule butandike. So tobyokya laba Onkyate Foundation weri okubikukimako tubirongoose tubigabire bannaffe ababyetaaga. Olwo nno Katonda waffe agulumizibwe. Ne bw'oba olina Bible nga tojja agisoma waliwo bannaffe bangi ng'anoonyeza sente ezigula Bible zaabula. Ne bw'oba olina Quran nga tojja agisoma kaleka kugisaanyaawo gituleetere oba tukubire essimu tugikime tubyongereyo eri bannaffe ababyetaaga. Weewaawo nkomyewo n'omukulu emboozi yanneewunyisizza wadde nga nagiwuliddeko katini obwongo bwange ne bundagirawo nti kamuyiteko mu studio zaffe eza channel ekyasinza obunene MR Live abeko n'engeri yatusomesaamu. Olwaleero tulubebaza Mukama kuba yamuleese wano. Tumutendereza oyo buli kadde yatuwa ekisa n'okwagala bannaffe awatali mbeera yonna. Omukulu nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okukulaba. Obulamu si bubi. Tusobola ompisa ebirangirangi nenjukira. Yes. Biseera ebyo. Mama. Onzizayo mabega. Biseera ebyo nga otabako birangirangi tosobola kutegeera nti oyo omusajja. Teguggwa. Teri vidiyo ekwatibwa nga tuli mu birangi nagamba omusajja kiwaaniki. Nasooka ne ngamba naye onomubanda kiwaaniki lwaki yakwata vidiyo ng'aliko ebirangirangi. Nasooka nakulowooza edit. Billa. Nasooka kulowooza edit naye omuntu anakulaba ku shoot emu ng'oyinera ebirangi ebyaddala nkutte ne baketi loola ne ngamba omusajja ddala aleka tere wentuuse onendaba art ne ngamba ddala kituufu omusajja waaki wa birangirangi. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okukusanga. Obulamu si bubi. Kuliko abatemu. Baali banzise. Kuliko amagombe. Kugambye nafa. Nze omuzimu gwange nagulabako. Abantu babuzeeko. Bano nsanyusa okubalaba era nsanyusa okubasanga waneeno ku TV yaffe ya Maternity Bongo Live bampita Dadiliyoni okuva mu kitabu ly'Empire omubi. Nali nfudde. Twali ku show kunyumiza. Nva ku show olunywedde nno nga kalimi kakonyeeyo jige kaba kakonyeeyo oba totegeera oba tokyategeera. Sanga tano wange omwangamba tugende ko mwene ebbaala bweti ajindagira ebbaala muga tugende. Kale ntuuka mu bbaala waliwo bakyaliba nga bagenda nga bakolawo effujjo nga lwe batuuka bakola ki bakola effujjo. Ne ntuuka mu bbaala eyo ne baŋŋamba Liyoni twagoba mwene ebbaala n'abayaaye bo. Oyina eggaali nene nnyo gyeri kitabu ly'Empire ne ku TikTok YouTube ogendayo oba osobola ki osobola okola buli kimu. Kati mbagamba ate buzibu ki nti abayeeyi bajjawo ne bakola ki ne bakola effujjo. Bagamba naye ate nze sijjanga ko wano gwe gusoso okukola ki okujjawo okiwulira nga mugamba nga ngamba tambula ofulume mugamba sina gye nkola kinze ayinze ekinde sine wano eno sizze kunywera wano kwambadde nva ku show kyatano wange ngambe tugende ngule ku byokunywa ne muleeta wano eno era naye kenyini yakoze kiyandese yandagire ne bbaala nangamba tunywemu tukole ki tweyongereyo konze kale kati mba nkyuka bwenti fala nankuba akabawo mugongo bawunsa ankuba akabawo mugongo nkyuka mugambe ate gwe kiwani kyonkubira ki banna akakyuka bwenti nankuba akabawo wano ku mutwe awe nako mutegeera awo nenfa ebyaddala ningwa wansi kati ngenda okulira abantu mubaka gwandi nga boogera Liyoni tofa soja beera kolerere nenga mbawira buulize muki mubaka ground ne bansitulawo ne bantwala mu ddwaliro kuntuusa mu ddwaliro eddabyo lyasooka lye batuusamu ne bangoba ne bantwala mu ddwaliro eryokubiri nga byonna byonna mbiwulira naye nga siraba bansitula amatwale mu ddwaliro nze nga mpulira ngenda ndi mu bbanga bansitula naye nga siraba naye nga mbiwulira buwulizi naye nga mbiwulira biri wala nnyo maye okuwulira ekino naye nga kiva wala eri kale nabiwuliranga biri wala abantu nga boogera naye nga bali wala nga mbiwuliranga abantu abali ewala nnyo naye nga baŋŋamba tofaale kati ntuuka mu ddwaliro eddala baŋŋamba tugenda kumutunga owulira mpulira okiwe nenga era mbiwulira amaloboozi nga mpulira gava wala kati bantunga naawo
mukuntunga namale omudwaire ennaku nga 4 nenga bakyali bange bajja nenga ekisinga okunkwasa ate ennaku nga buli atuuka agamba Lioni mwana ogenda kuba fit naye tetumanyi tekatukusabire kati nga likisinga okummalamu amaanyi nga abamu we bajja ne baŋŋamba taano waffe wallahi agenda kufa watafa agenda gweddalu nga byonna mbiwulira kati awo nali nzize engulu nga nsumbalaba bulungi natuuka time nga bakyali bange abajja ng'asobola okuŋŋamba nga mulabulira asobola okwogera naye naye nga nsirise lwansonga nga bawuza kimu agenda gweddalu ono oba agenda kufa nkuvu naawe ndowooza oziraba zonna zonna kati omu najja bamuyita Ivan Tekino yajja awo n'aŋŋamba Lioni yampita emirundi nga 6 nga simwanukula simuddamu n'aŋŋamba yinze gundi ono gundi oli gundi oli gundi oli nga bonna bategeera naye nga ye amanyi sikola ki sibategeera ne mugamba nanyina bunyinya mutwe ne mugamba kale nadda wali mabayi n'agamba wallahi taano waffe watafa agenda gwaki eddalu kati banzija omudwairo baŋŋamba ne twetaaga tukutwalako mu CT scan tulabe omutwe gwakola ki tegwayono tegwayika mu bwongo omusayi obwongo tegwayika mu musaayi bantwala mu scan basomunga tebanaba kutwala mu scan basooka kuntuusiza waka natuuka ewaka abantu nga bajjanga bangi buli muntu yenna nga ayagala kulaba nfaanana ntya ngo omuntu yenna bamugambye dda Lioni yabadde bwati ne bwati ngayagala kundabako abantu nga bangi bajjanga ewaka nga mbuli ddakiika abantu besomba bwesombi nga banategeera nti waliwo omuki omulwadde ali bubi nnyo kati nabantu abakawa maama wange mba ndi mu katandawo nkyebasa abantu bakuŋŋaanye bangi kyasinga okunkwasa ennaku era ekyankaabya amaziga ekyokuva kugamba nti nalabako ku mulambo gwange omwana waliwo akaana kali katoototo kajja mu nnyumba mu kuyingira mu nnyumba ne katuukira wendi kati we katuukira wendi ne kagamba Lioni konze wangi ne kaŋŋamba nga kitalo n'empunga we kaŋŋamba nga kitalo n'empunga neva mu katanda n'embuuka nitandika okupapalawo mu nnyumba mama naŋŋamba tuobadde ki n'engoma ekimpapaza anti mukadde yaŋŋamba nti omuntu waafa omwoyo gwe guvaamu ne guddawa ne gudda emabbali omuzimu mulambo gwe ne gukola ki ombiri ne gusigala awo kati akaana bwe kajja ne kaŋŋamba Lioni nga kitalo obwongo bwaŋŋamba kimu nafudde dda ze nalowooza ntwedde mmaze okukola ki okufa kati we nabuuka mu katanda nga magamaga nga nnoonya mulambo gwange guliwa nga nnoonya omulambo gwange mu nnyumba ne mbayitamu abantu bonna ne ŋŋenda mu kisenge nga buli wamu nnoonya nga nnoonya mulambo gwange guliriddawa omwana wange olira amaze okuŋŋamba nga kitalo kati ng'obwongo seŋŋamba nga kitalo nga kiyingirayo mu bwongo nti wedde namazidde okukola ki okufa okuyita mama ne mugamba maama koje wangi omulambo gwe nguliridde gukyali mu ddwaliro nanziramu kati nze namugamba maama nga mayita agenda kunziramu lwansonga muzimu eguba nga guyita obiseera ebisinga otokola ki gwabeerawe mabbali tomuwulira nga akuyita naye yeega bakola ki kati namuyita nanziramu neŋŋamba neddala nfudde sinnafa ne mugamba masoko nkwateko yenze naŋŋamba yeyeggwe ne mugamba mbadde mmanyi nfudde kiwulira mbadde mmanyi nfudde olwo nno kati nga bansedde okusolooza ssente baleese kitabaawo nga bawandiisewo nasimaalise 1,000 ono 2 kati ebyo nona nga bindagira ddala nfudde n'amabugo gaago bagakola ki sente zaali zaaki za kunnongoosa bayisizaamu olwo ekitabo walowooza omuzimu guli mu kulaba amabugo nalowooza omuzimu gwe guli mu kulaba amabugo awo bannange iyo nenzita sijja kulimba taano wange byendi mu kugamba liyalite bya ddala akaana kagamba nga kitalo akaana kaŋŋamba nga kitalo ogero papala olaba abantu bakola abantu ngambala bati bakuŋŋaanya amabugo oli agambye mu masuliru mama Lioni ono awaddeyo kino ono awaddeyo zino ono awaddeyo ziri neŋŋamba wallahi kyabika nafudde dda kati nesooka mbakuŋŋaanya bayitayitamu neŋŋamba sindika nenga ndi mu kunoonya mulambo gwe guliriddawa nenga buli gwensindika njagala aveewo ndabo omulambo we guli nentuukako ne mu kisenge nnoonya muki nnoonya mulambo mmanyi olwo nze ndi mwoyo ne bantwala toseka muganda wange ebyebi bisekerwa naye ne bantwala emulago kati bantwala emulago nyingira akamotoka bwenti kati nagenda yingira akamotoka jugina nina mutabani wange bamuyita Buju nasooka nenkaba amaziga
kati nga nerabanga atagenda kukola ki kudda atagenda kudda ngenda kufa bantwala emulago tuuka emulago wali musawo bamba batukolako awo musawo ngamba mubeera kana akatanda biki bajja batugamba mu bagenda okulongoosa obwongo musimbe wano olwo ngamaze okunkebera amaze kitegeera nti obwongo bwayiseemu ki omusayi era naye kali kinyini nali mmanyi sigenda kuddamu tegeera okiwulira kati ntuuka awo batwala omukoomu kati batwala bali balina okutwala dhindi badde kunzi bamutwala mu kumutwala nga buli gwe batwala nga gwe bakomyawo bamala okukolako nga bamukomyawo awo kati bamutwala gwe bakomawo tebadda tebamuleeta ne mbabuuza ate gwe mwatutte ye nga limukoze eki temukomeza Katonda w'amaanyi ne baŋŋamba linnya kadde ka katanda tugende ne bagamba nsobola okwetambuza lwaki muntambuliza kaki katanda ne baŋŋamba oli mulwadde tulina okutwalira kaki katanda ne baka katanda banyingira eri mu mugundi gye balongooseza eyo namusanga bamutadde dda wali nga yafudde dda tookayo munnange nebaka baŋŋamba weebake waneeno kati tano wange nina ttatu ku lubuto kuno eriko erinnya lyange Liyoni mba neebasiza bwe bati omusawo ajja ŋŋamba Liyoni ng'olabye n'ebizibu asooka ate obwongo ne buddamu ne bugamba yi ontabanga ate oli enkubi akaba yagala kujja kuntema okuba kunzita ategedde atya nti nzaani Liyoni nga nerabye nti tatu ninako ki jukere bakwebase bati bakuteekamu ebitaala kati ate erinnya baali balisoma ki bulungi abaalisoma fiiti kati mugamba otegedde otya nti nzaani Liyoni aŋŋamba yi erinnya liryo ku lubuto lwo mugamba banneteekawo bankuba kalifomu awo kati obankuba kalifomu musawo no wambuuza oli ennyama konze sigirya onywa amata konze siganywa ko ye lwaki toganywa ne mugamba naye gwe musawo gundi oli mukumbuuza ebibuuzo oyagala kutegeera oba kati nvuddeko basina bakola ki sinna bakuvaako oyagala kulaba kalifomu ankuto batakoze eki gwe onalaba nga neebasa ogenda kutegeera lumu nti akoze kalifomu akoze eki ankutte nange kalifomu nga nkwata abannongoosa okuva ssaawa 4 ez'okumakya nadde engulu ssaawa 12 ez'olweggulo omutwe baagusala wano kaati eyo kaati eno kaati ne kana akanya tekaaliko nga bakulongoosa nga bannongoosa tekaaliko kati bansala omutwe nenzi nenkomawo engulu ssaawa 12 ez'olweggulo 12 ez'olweggulo olwo banze okusa nkomawo engulu olwo mukadde ansuna yeyandika nti ansuna ne bakyali bange abandika awo bakitawuli mugamba ate ng'oli mu kunsuna aŋŋamba nkusunye nti addamu era akola ki ansuna ng'olomanyi kyeyagala okumanya ayagala kakasa ntegeera basikola ki basitegeera maama kyokka ate nga olayi nali nja kumuleka mu bulumi bw'amaanyi lwa nsonga muganda wange yali yakafa emyaka nga 2 emabega accident eyali anzirako yali yakafa emyaka 2 emabega yali anzirako accident kati olwo aŋŋamba mbuuza inzaani mubuuza mugamba yegwe maama wange aŋŋamba maama wo linnya ki mugamba anitako emirembe aŋŋamba ate ono bonna baaliwo bonna ŋŋamba kola ki ŋŋamba manyira ŋŋamba ogera naŋŋamba kati okomye oli bulungi musawo yankolako naŋŋamba n'amugamba mukadde naye oyina omukisa gw'amaanyi onabe tasobola kukola ki tasobola kudda ngulu n'agamba naye kyamuyambye okumuzza engulu mbuwalagi sinaba bagamba nti munywe nnyo walagi tano wange todumira abantu banywe walagi sinaba bagamba nti munywe walagi sina kampuni ya walagi sina kampuni ya walagi ndi mukubira kalango labongo tubeeremu dabayo omanyi lwaki nkugamba abootu labongo omusawo mugamba aŋŋamba walagi eyamuyambye okuba nti yakomyewo engulu mubuuza ate walagi yanyambye atya n'agamba nti walagi oyo muntu gyakoma okunywa walagi nga mungi obwongo buno mukasika lubeera bujjudde mukasikalu waggulu obwongo bubeera bukoze eki bubeera bujjudde kati gyokoma okunywa walagi ayo kyaki ayo ky'obwongo
olaba nga wonafumba amazzi ku sigiri awo n'ogalekako ne gabeera okwo n'ogenda okukomawo okutuuka ekiseera nga gabadde nga gajjudde nga gali mu afu nga kalidde wala gyakaliza obwongo okitegedde kati obwongo wala giyayokya obwongo nebubeera nga bukendeddekokko bwebulina okubeera nga tebukyali bungi ngebulina kukola ki kubayo ngebulina kubeera munda kati omusayi guli we gwayiika moneeno mu mutwe munda mu bwongo obwongo ne bwesembezayo wali katono omusayi negufu negukola ki wegeregama so singa bwali bujjude bulungi gwali gujja kuyiikamu wakati gwegatte neki n'obwongo awo ogenda kufa ofite na kugwa ddala oba ofiira. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ahosekachi omusawo agamba nnyo walagi omusayi gwayika bali gwayika mu bwongo lwa walagi tegwayika mu bwongo lwaki lwa walagi sibagambe nti munyo walagi nayenza okunywa nnyo walagi kwe kwakola ki tukwakuwonya era sijja gamba nti Katonda yanzize engulu ku buno obudde nja gamba walagi yakola ki yakuwonya yamponya oba Katonda yakuyamba naga kijja maasa awo nnyo walagi Katonda takiriza tamiiro Katonda ina mutamivu Leon. Beera serious ekyamagulu kiyasooka okukola kyali ki? Bagamba change the water into ki? Si wayini. Abana yakkiriza okunywa ki? Kukenge. Okunywa kaleku. Germany juice tano wange. Kati walagi. Toseka. Iyo. Owulira. Bulungi nno nnyo. Osekamu omwenya. Mukadde yali agamba ku walagi. Nuga olabi. Ya namugambye ndowooza olaba. Ola ebyamage kituufu era kyoyogeddeko. Ola ebyamage walagi yakoze eki? Yataasizza. Bujo ngamba va ku ki? Onywa nnyo walagi, onywa nnyo kati singa nali sinywa awo nandibadde nkola ki? Nandibadde nfa. Sitaani akuwa ensonga. Kitegeera. Kati nkujjira nno. Olwo bamala okunteera ekunkolako awo bamaze okutegeera nti ndi mulamu ntegeera bulungi nyimuka kati nyimuka katanda bwe nti simanyi nti mutwe wano eno bali bataddewo akapiira olaba ono opiira abantu bemafu bafukiramu banafukira mu mupiira bali bataddemu akapiira wano nga kava kajjamu omusene guyingira mu kino ekiki ekipaketi kati nga simanyi nti nze akapiira ako kali munda mu mutwe omusawo yaliwo naye nga tande bana bakungama nti tebalika tebansuubira nti wanti ngenda kuyimuka okiwulira kati nyimuka olumu ekikola ekipiira kyagala okukola ki kifubutukayo munda mu kantu omusayi gukola banzizaayo ate munda bagamba tulina okuddamu okukola ki okumutereeza akapiira tukaddemu jukira akapiira kuloke kajjamu omusayi guno gwabadde gubasaze guyingire mu kipaketi bategeere ddala nti omaze oteeridde temubongo tebukyali mu ddala musaayi baddamu bansala bakuba kalifomu ate nga kasulu kalifomu akyakkwata tebayujukira bakuba kalifomu mulundi ogwasooka saawa 4 nakomawo nadde engulu 12 ng'otebakyasobola kuddamu kunkuba kalifomu okujjako okusannyalazaako awo bagenda okusala babiri nga basanyalazaawo baddemu bantereezemu akapiira ako olwamala okuntereezamu akapiira nvaayo bantwala wali wengenda okwebaka mukadda ngamba oyagala kikonze bampe ebikopo by'amateebya 2 bwe baleeta ebikopo by'amata omukazi yaleeta ebikopo by'amata muganda wange ojjukira nti nagambyeko nti ne muganda wange yafa emyaka 2 emabega
twali naye mulaga awera kati muganda wangu ye twali mulago wali omukazi yatuguza chai uyamala tuguza chai watewe dakika nga 2 muganda wangu nakola ki nafa kati we natumya chai bikopo bya mata bimeka era omukazi oli yayita muganda wangu chai nafa era yakola ki yaleta nabagambo osigenda mmunywa nga sisobola mmunywa ate yawoli chai nakola ki nafa nanga tekala mpe chai nfe nabagambo manyi bampe mazzi ganyogoga ate nga basobo bangambye alina okunywa ekyayi ekikola ki ekyokya ate awo gwokola ki nze bamutumya kuva waka naye sisobola kumunywa owuwe yamuwoli neakola ki naafa ate nange bamumpa enkola enfe kati no munnange olwo baleeta kyayi bamugula wabweru eyo baleeta kyayi mala okumunywawo intereera olwo ne bangamba tugenda kujja wano eno tukutwala eri waggulu gye bookola ki babire nga bakuwa buddagala paka amuseguna kalirya ddala negubeera nga gukalidde mukaki mukasikaalu nga tokyalina temukyalimu iddala musayi mu bwongo mu kawanga tuloke tukole ki tukusiibule nga tugugyemu n'akapiira ako munnange tuba tuli awo bakola ki bankolako awo bulungi nnyo namalayo ne wiiki ng'emu banzijjayo olwo nkomawewa banzize ewaka nga webaka bulungi mudwayo wali webaka bulungi ozuka bulungi naye nga siroota era ebbanga lye namala nga ndi eyo sisobola kulimba mu nalina ekirooto kye nali ndooseku yadde n'ekimu namalayo emulago namalayo wiiki mu ddwaliro eryasooka namalayo wiiki nga 2 lwafule gwe mwezi nga mulamba naye nga sikola ki nga siroota siroota yadde n'ekintu n'ekimu ate ng'ate obuzibu bwe nnina nga buli wemba nga nnyiize nnyo bampulira njagala kutuga muntu oba bwe nkwata egiraasi bwe nti nakutegeeza ugeze nga ndi mu kunywa kyayi oba ekintu kyonna kya bbumba mbanda mu bwongo babuŋŋamba wekiggwamu kyoli mu kunywa ekikopo kikubewo wansi kyatike segambye nti bwavaako nkyali fiti 5 wange kati nga wengenda mu kinaabiro nennaaba walinga buno bumita bw'amasannyalaze naye nga weba nnyimiridde mu kinaabiro we buti obwongo buŋŋamba bwekwata obuyiwemu amazzi abasawo nengezako kibanyonyola ekyo ne baŋŋamba kyeyava ku mpeka olw'empeke ze bampanga nga emu yali ya orange endala nga ya white naye nga nazimira buli kanaku nga zino okuyamba okukaza ki omusayi mu bwongo naye nga te disadvantage zirina zikola ki zireeta ekyo kati nga zireeta ekyo kati nga weke nyine olina kwekontrolinga wekaweka nakugamba kino sijja kikola naye nga nali nfudde muganda wange ebyaddala okuvaawo kuva kuolwo nensooka ngendako mu kyaki nsooka ndokoka ndokoka nenga mukama nga womanya ebyekyai nalokokayo nnaku mmeka nakuweza kasana genda okuwulira nga ntandise okuddamu okwogera obulungi amaze okunzijjamu obuwuzi wiiki eyaddako naliko okuluma mayirungi olwo mayirungi ngaluma naye ngaluma mu bubba mu baganda bange babagamba talina kukola ki kuluma mayirungi olwo ngaluma mayirungi mu bubba nengaluma kyokka ate obuzibu bwe nnina jjukira omala olumi mayirungi bwoti olina okuzikiza nozikiza naki ozikiza na walagi okuzikiza mayino olina okuzikiza na walagi kyokka ate mirempeke tano wange era omuntu abanga si wakufa batagenda kufa namiranga empeke nazimira saawa 4 mayirungi muvaamu saawa 1 ey'ekiro kati okuva saawa 1 ey'ekiro paka saawa 3 mbanywa walagi okiwulira kwera musawo yaŋŋamba era walagi eyankolako fiti okubanga saate nti nzira engulu neŋŋamba ali kati sobola kumusuulirira yantaasa era nembera mulekeraani 5 wange era nensigala nga nefumita akaleku nga saawa eziwera ennyanga awo mmerawo empeke naye nga walagi munywera eri kati lwomu muganda wange yansanga nga ndi mu kulima kammera aŋŋamba naye ggwe tebagana okuluma mmera mugamba kyogamba gwe yantaasa
omanyi kiki ekyantaasa okulaba nga nkyali mulamu ssaawa zino si Waraji gwe muri mukuŋŋaana okugamba siina kwesa kikuba yadde n'ekimu olutalo luno lwali lw'amaanyi ne mbagamba bulamu neesonyiwa okuva na leero mundabe bulabi olutalo ani yalutaasa Waraji lutalo kyeweremu lwasituka maama yaluyingiramu n'agamba ate kati buzibu ki n'amugamba nti tumusanze ali mu kunywa Waraji ate baamugana okunywa Waraji n'ayomba buyombi ndowooza olaba obusirusiru olategeera dedededede maama Waraji yamponya bumuwolereza nimugane maama bwe baali batugamba oddwaliro twaliyo bameka omusawo yatugamba atya tyatugamba biri nti Waraji yakoze eki era kimanyi n'essaawa zino Waraji era wadde neera omuyiwa era asobola okukazaamuko n'akazaakazaamuko ku busaayisaayi taata aliwa simulya mu mboozi eno taata ye muveeko kuba ye taata omanyi taata naye kibanda taata wange kibanda nnyo ovaako omuntu akugamba gwe nno omwana olaba onywa oyo Waraji gonywa naye nze bwe bakukwatanga mwana mba oli mu kunywa Waraji ng'oli eyo okoze ensasa ge sigenda kukubeereramu olaba mwana enjaga eno ogiraba taata wange ugamba ye mubanda nnyo mubanda nsingira ddala enjaga eno ng'olwo ali mu kuŋŋamba jjukira naye anywamu kawiidi naŋŋamba olaba enjaga eyo gy'okoma okuginywa bw'oti omukka olaba engeri gye gutambula mu bbanga bwe guti naawe obwongo bw'oba oyina oba olowooza buli dakiika oba toyagala kutuula wamu bw'atyo bw'ayogera taata ye mubanda nnyo ate kuba ne mu kutuuka wali yankuba kabuliti bagendeyo ne bagala okukwata omusajja ye nga ate tayagala mumukwata ng'awuza kimu tokatemeeteme ne bagamba ate eyo fayiro egenda kuba ki egenda kuba ndala ne bamukwata musajja eyankuba kaki kabuliti ebyo tubirekera taata nabikwasa naye taata ye mubanda nnyo ate taata asanga mutabani mwe ng'anywa Waraji agawo Waraji Waraji ogonywa nozza emisango oyo ne bagagera ku makya ne bagamba nti ate walwanye n'olinze wozza omusango sigenda kujjayo gwe boy kwata kisada olaba enjaga mwana ne mwana abazadde mwana namwe abazadde nabo tebaali kati ongamba oti taata wange mbw ate nnywa enjayi va ku Kiwaraji dda ku kiyaga okitegeera va ku Kiwaraji dda ku kiyaga okitegeera bw'ate oba tonywa Kiwaraji alwaki mweyawulako taata wange abantu abasinga bandaba nga anywa enjayi tonywa njayi sinywa njayi oli wa Kiwaraji ndi wa Kiwaraji kyokka nakamira kitegedde ate nga kyo kyefumita fideire Waraji ati bw'ayitira naye alwaza naye nze sijja lwala kuba yamponya watta omukago ne Kawaraji natta omukago naye taano wange olwo tuvaayo mu ddwaliro ntereera fiiti mu kutereera fiiti tukola ekibiina kyaffe kitandikira okumanyikira ddala kino ekya Kitawuli Empire nga bwe nagambye tutandikira ddala okukola ennyimba ffe nga tuli serious Kitawuli biki dededede kati olwo lumu tuba tuli mu gete eyo nine ttaano wange bamuyita Aboti Fiiki akuba Fiiki Gaza naye yali mu Kitawuli Empire nga ayina ekibiina kye nga bwokimanyi kya Gaza Gaza Nation Gaza Empire olwo ffe tubeerayo eri ewaffe naye ng'olwo akola ki abookyako waliwo akubira Aboti amugamba alo kiwaani kittaano ajjukira wa kirimi kiwaani kittaano wange jangu tugende newa Mulungu tulume mu Kamira tutuuke Mulungu tugenda tuke Mulungu ng'ate wali emmotoka zaani za aliyeni okitegere obiro biri byonna biweddewo nteredde fiitanisi okukola ki okudda mu industry ebya serious tugenda otuuka Mulungu tusanga emmotoka za aliyeni olwo tumanyi taano wenkati olutalo lutandise kuba kati bano abayi tebakola ki tebakwatagana tugenda okutuukayo ate wali nga Fiiki atubuuliza kimu tuzze kuluma Kamera azze wali ne alien ewa bali mukoza mu gusali tewali lutalo naona tugenda kubeera olufinze nno nga mmanyi taano ate kati roba nsijjukira kati omutwe bakamala okukubamu akabaawo kati ekikonde kigenda kubeera ano lyayinza okunkuba kakeeki kali nga neeraliikiridde dda nenga nno mwayi lwaki bandeese nga tebakoze eki tebambuusizza olwo mmanyi tufubutuka mu mmotoka ya Fiiki bwe tuti kutandikirawo mukono kumbe abaye bakwatagana
wayitawo eddakiika ndowooza nga 3 tugenda okulaba ku TikTok for you page fa abaliko naye omuyaayo oyo naye mwana yasuulamu 5 wange ani fiiki ali yasuula ki okubatwala si kututwala okugenda ew'omuyaayi mbooza atya ojjukira waliwo bano abayimbi oba ava PC bano bagamba nti oba bisimanga oba bagenda mu kibira babulirawa udadi oli omugagga akuyita kayimba kali bwe katyo bali nabo bamanyi ddala nti fanguni ne Gaza ki Gaza ngera baye bonna bakugamba ffe tulebe Gaza bano bagamba baawa fanguni okitegeera ngera bawooza kimu singa fiiki atuuka mu kifo kyonna kyonna n'asangawo Gaza n'asangawo aliye n'ekikonde kigenda kukola ki kunyoka kigenda kunyooka ne beegatta kati we beegatta tebakyakola ki fiiki takyalinawo olaba akyalinawo story nno mpanvu 5 wange kuba nze sobola genda mu bbala ssaawa zineno nabo bayaaye nga sambadde element ate nkulimbesakoleke bw'obogera mu bbaala balina okuba element erina okuluma bulungi nnyo olyako element saatera mbeeramu ne element muli ninjiteekako bakubirawo ecupa bakudda mu kiwundu element yo tambula nayo eba ngenda mu bbaala mba neelement eya piki yennyini ali eri ebikka buli wamu ne feesi naye ng'obuzibu bwange nzaakola ki nzaabumanyi bw'otuuka mu bbaala ojambala mulungi nnyo ng'onywa bbiya omunyootu oyo ne lumwayi nali seekubya eccupa genda oteekawo bwendi nga sikajjeeko natomeza butomeza bwenti era singa tekaaliko eccupa enkubye ku nnyindo olina okuweberera mu 5 wange olina okwambala elementi okyakuba eŋŋumi bulungi nnyo yiyi ndaba nnako yavaayo yiyo bulungi amagumba gasonso bulungi nnyo era kati wotulimba ennaku naye tuli babi kuba kati tukuba buli kimu kati tuli mu lutalo lwanga tuyita kitawuli ejjeeko taasi tukobe wano leero gomwana katonda ali eyo producer Kaspat yabadde ku kamera director King David n'abalala mu byuma okutuusaako bino byolaba eba tiimu twaluna n'ensi yange weeraba